naye tulina ensonga ya UPRS. UPRS ekute wansi ne waggulu ng'era ekoze general meeting ng'ekulembeddwamu omukulu Ragadi. Omukulu oyo yazze alabikirako mu nsonga ezo. Nezigguka nezitagguka. Kaakati kennina bano abantu ababiri side ne side. Kiki ekiri wakati w'abantu? UPRS ekyo ekibiina ekikuŋŋaanya royalties z'abayimbi. Naye abayimbi abamu waliwo naye yakiyimbako nti UPRS gaba bugumya obusente zaffe ze mwekukuma yali Walukaga Fik Fameka mu kayimba ka Mafia. UPRS abayimbi bagamba byebawa bitono ku bibagwanidde. Simanyi bakuno betanidde olukiiko luno kwabatera okugaana. Empty seats zizo. Abayimbi tebalabika kondaba oli obugalubindi o producer Atini nengera noyo amudidde producer no Lagadi abayimbi balabika ko batono. UPRS enkolagana yo n'abayimbi eyimiridde Jones Party lwaki ya matankane. Nga sedagenda wa. Bo UPRS yabadde igamba ki? Ekola general meeting ya buli mwaka okunganya okubabuja report byefunye byekoze mu mwaka ne byasubira okukolera abayimbi. In the first place Ragadi akaddiye bukaddi akola makeup wa Kavili akatintinga naye yalina emyaka ng'emmeka awenzo tugamba naye Ragadi yakawa chata naliko naye lumwa nga tuli awo kutolina mu bandi namukubira akasimu laba ne jingo show asimule mond kakati omuli mukulu yali antendeko okuyimba nabaga kuyimba koko tubali mukulu petula oba waliyimbye oba tewaliyimbye Federation yao bolengera abasatu ono sewa yasoka no mugalubindi ne Martin Madi zako wali tulaba abakulu bano wabwo soko muleke zayo ko katono banyirinde nyo UPRS entunula yoyo eriwa ya Martin Beta wa mateeka nnyo alabika wa UPRS so manyi ko UPRS kakato yayambadde ekikofiiro yakutaka taboyo ofa kayira soko leke tojjawo yimiriza Madi kayimiriye bulungi akapozi emabega wali wabadde wateranga omusajja yanfuula kyendi awo kati kukono olaba omukyala akutte peeni kuddyo oba kuddyo abatula bano abaddyo omukyala akutte peeni alimu kati omwami ali mu maaso ge ow'ekiviri ekinene ow'enviiri bamuyita Patrick Mangenyi bwe nagenda Makerere musomesa professor Makerere University bwe nagenda Makerere kala abantu president annyonnyola eno nayo story gyakubira nnene bannange muleke tugera mu story ono gyakubira essimu saakiririgo neewulibwa wano story eyegindi eri ku mazzi ono si wa lugambo nagambye ni dictionary enesimu evuze netugiteekako wano muyinza okuwulira bombu ezibwatuka ng'okugalaagatana banesimu gikwata empola sigikwatirawo kati omwami oyo Patrick Mangenyi nagende yeyanfuula kyendi omukubo musomesa w'amawulire asomesa kwemudiddi nze nava nyenga seminary nga bangobye mbwa faaza tobusobola bwe nengamba kangene Makerere taata muzeyi Paulo bikwasa ambuuzo yasoma kye Makerere muganja yasoma drama Bachelor of Drama benga Charles James Senkubuga wabakayimbira ne mubuuza Senkubuga nompa omulimu ko ye kangene mbisome nkomewo nga ndi dramatist w'amaanyi nengenda omukulu yansomesa omwezi gumu yuli wagalubindi eziri mu kyenyi si Justin Buzz bawagundi Narumansi yekka ate ekifaananyi kivuddewo bannaye tetunabamaliza bano ow'ekikofiiro oyo omutegedde kufa kayira mutegedde bulungi Madi anyize eki najjawo ekifaananyi kyaffe kiri ono nengeramu ne Bushington bano ba producer oyo Bushington ow'ekiviiri ojajalagadi ekituufu ye emboozi kikomyewo Mahadi kwatirira abantu beno mulina emitima ki janjaba mwenze nkola mu kyanja kati omusajja akyajjawo ekifaananyi kino kinyonyoleko tuli ku bantu bamu tubakwata abamu kamu n'abasajja babeera mu oli si Senkubuga ali waggulu asitande Senkubuga oli omuvubuka eyayimbanga yawandikanga ennyimba omutegedde oyo oli waggulu asembayo oyo yenyini yadda mu byattaka yatabula amaka ga gundi ani ate kati yadda mu byattaka wano wali mirembe nakyo okijja wani ali emabega ndabanga wasula wasula abaddemu naye oyo owagalubindi si wasula awali beef organic Jones Party lwaki siraba muno bayimbi baffe bamaanyi mu lukiiko luno nga gino meeting y'abayimbi muno mulimu abantu abazibwa ennyo ate abaleetedde gundi eno okufa nga baani ate nze mbadde njala oli Jingo Show okulaba obulabe olukwakwayo nti bazze ne bakola bwe bati Jingo Show kati anti abalira kulimba loli twagala federo lwakyaliko naye naaga nti UPRS yamuwa omutwalo gumu gwokka mu luyimba olwo olw'amaanyi ebbanga eryo naayagala bamwongere kinga terukyakola essebo
kyagala okugamba Michael Jackson yafata kyakola sente gwokimanyi nti Michael System Jackson yabalindala kuyafuna byonna by'ebbimu ya UPRS gwokimanyi ekibiina kya Uganda Performing Rights Society UPRS ecollectinga ne sente ez'ennyimba zaffe ezikubwa e Bulaaya era ne Michael Jackson bw'okuba wano ekibiina kinene nnyo kampumbe mangenyi ono yaŋŋamba tosoma drama genda osoma amawulire nengene makene nsoma masikomo ewenvi gwolaba yasomesako bwezi gumu nagamba tojja genda osoma ebiri genda osoma amawulire bino ojja kudda obisomeko katono nga mayina osobola obisomesanga abantu kyenva nkola wano kaakati nga tuvudde mu wa credit ne UPRS eno yesolooza ne ssente z'abayimbi olaba Rakeri Kirk Franklin bonna ba Madonna ezikubweno nezibaweereza iye ng'abasajja bagagga nnyo kikuŋŋaanya ssente ziri mu billions and billions kijja kitya okuba ati we batikuka okusasula abantu abayimbi ekibiina ekyo kirimu n'abakulu bangi otwakyogerera nkonze nakyogerako ku bukedde ttu nenfuna obusimu obulaga nti weetereeze nga bungi bw'otunuulira ekibiina kino ebyafaayo byakyo kyatandika waliwo ekyaliwo nekyusibwamu mu 1986 balidde eza federation aba bayiseewo Uganda erimu ssente katusooke tubafune ndowooza president ojja kutandikirawo tusooke tunyonnyola embeera kakati idabana abandi bano bakola amawulire ono omulabe yeegaaya nga gundi omulabye oyo yakava lwako bifana bidduka nnyo oyo owa dreads yakava muwuma n'agenda mu gundi mu federation erinnya lino lyerabidde ow'ekikofiira bamuyita Prince Nicky Akaika yakulira ba gospel ina ne radio station gyakolako mu Kisenya ya church Prince Nicky Akaika Washington producer abada kofira ka black kakati abakulu bano UPRS emyaka nga mukage gise olutalo lwali kafungula nkete bagamba James Wasula alya omusimbi gwabwe muyitirivu omukuba member kuba Afrigo band leaders omutegeti musajja w'amaanyi ne bamuteeka ku nninga nti olumu yagenda ne bakuŋŋaanya obuwumbi n'obuwumbi naawe abayimbi obusente obutini ne bamugoba kale bamugoba waliwo ekitongole ekitwala onookerokero siyo muyimbi oli ow'amaanyi yabyeranga mu Amerika ogamba pastor okudinda kati okerokero ntayimba naye bebakulira National Cultural Center UNCC babeera ku National Theatre abasajja bamaanyimukko kati endongo eno bantu bali mu kuteesa bali mu Uganda kaakati oyo mangenyi bagamba kati waliwo ogani ate ono asoma atudde ku ddyo nnono naye nsoma nga naye obwafaaza ennyinga batugoba ffeeni sitole gwebuzeemu y'abasajja banne bonna kati mangenyi akola ki awo waliwo ogani mangenyi beebuuzibwako bava Makerere University ne babaleeta nga bakafulu ojjukira Abe Mukiibi ne Katolo Bwama bwe bagamba Katolo Bwama teyasoma kumbe bano bamangeni n'omukyala bamuyita Rose Mbowa Professor MDD Makerere University Music and Dance and Drama bagamba music waffe mu Uganda entertainment y'amaanyi naye abantu tebabisoma kwe kugamba katwala abasajja bano Katolo Bwama labe mu kibitu basomese ne batwala mu MDD efuke y'amaanyi ne badramatist babe b'amaanyi okitegedde kati bwe batula temuba na budde wano tuba n'obudde muli ka president nga temulina budde kati nze dictionary atakole ki kasoke nnyonnyola bano abantu kati ate tetumazeyo kasooke mmalayo nze bye mbagamba lwaki oleeta loole ogitikke ettooke erimu okuva e Masaka kakati wamanya toyina budde gwe mukole noono tica mu budde bwammwe obutono ate ono yandetedde ebizibu nagambye nze ni dictionary lulinga luwombo olufumitako katono ne lugenda kati kanyinyonnyola ebintu byange Katolo Bwama lebaga teyasoma mu kaluka 2016 yajja mu parliament tugenda ne tubuguma ne tuweereza bu message nga tuli bakamba nnyo ate bwe tutuuka okukuŋŋaana ne tubula. It is very important that let us take this thing as a very, very serious thing. Kino kikigenda okuyamba industry ekibonyabonya abantu okubeera nga baafu bonna essaawa eno. It is the CMO. Agencies zitaddemu ssente PSF yetaddemu okulaba nti things go ahead. UNSB egamba tubawadde ekifo bane mukole ekintu ffe twefeerinze. Omanyi omuntu okugamba nti abayimbi mu Uganda basoba 2,000 naye nga tunoonya abayimbi 30 saawa eno. It is so sad.
mbadde nsaba buli omwana n'essimu ye wakiri anyike bw'ati omuntu ajja wano aleme kwekwasa butalina booda because kola mbwetewera what's gonna happen bajja tugamba nti olunaku luweddeko ate olunaku bwe luggwako we are heading for waliwo ebibonyabonya industry ate nga ffe tubikola nga private sector foundation tulabe nti abayimbi ekitundu ekitera nnyo okubatawanya ye ssente capital kakati lwaki kitulemesa nti tetutera nnyo okutractinga ssente nyingi nnyo okuva mu bantu abatuwa ssente ziri patient kakati nga private sector foundation Uganda tusazeewo ne tu engaginga ministry ya trade industry and cooperatives n'aba stakeholders abalala okubeerawo ne national startup policy. The national startup policy egenda kutuyamba okuwagira okufuna ku ssente eziri patient. Leero nga mulaba wano tubadde ku mukolo gwaffe gwe bayita annual general meeting. Ekitongole kyonna ekitwala abantu ekitwala abakulembeze b'abayimbi n'abayimbi bennyini mu nsi yaffe Uganda yonna ffe abakikulira era ffe abasolooza obusulu bwabwe ne tubeera nga tubagabanyizaamu mu ngeri amateeka gye gakola ki gye gatugamba. So buli mwaka tulina okukola ki okubeera ne luno olukuŋŋaana naye olukuŋŋaana lwaleero lubadde lwanjawulo nti tubadde tulonda abakulembeze abagenda okubeera ku boodi yaffe empya. Oli musanyufu okuba nti abamu ku badde bakikuba ate be bazze kuba omu ku bo yenkooyo oyo matini oyo? Ekyo kinzizizzaamu nnyo amaanyi kubanga we natwala ekifo kya Ssenkulu twalinamu obuzibu. Abantu baali bangi nnyo nga bagamba nti ekitongole kino tebakirabamu bwesigwa olw'ebizibu bwe twali kifunye emyaka emabega. Naye okuva we twatandika omwaka guno ne nkwatamu obukulembeze era n'abantu ba boodi be tubeera nabo tugenze nga tukyusa ekifaananyi abayimbi kye balaba mu UPRS. Kale naye nga emboozi bw'ogikola kati ogisobola ota abantu bangi nnyo naye nga tubagamba nti President Ssebo tulina abatuteekamu ensimbi